Matayo Essuula 9. Awo Yesu n'asaabala mu lyato n'awunguka n'atuuka mu kibuga ky'ewaabwe. Ne bamuleetera omuntu akonvubye, bamuleeta agalamidde ku katanda. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza n'agamba akonvubye nti, "Mwana wange, guma omwoyo, ebibi byombi kusonyiye." Awo abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ne bagambagana nti, "Onavvuula Katonda." Yesu bwe yalaba ebirowoozo byabwe n'agamba nti, "Lwaki mulowooza obubi mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa? Okugamba nti ebibi byombi kusonyiye, oba nti yimirira otambule? Kaakano kambalage nti Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi." Awo n'agamba akonvubye nti, "Yimirira, weetika akatandako, oddeyo ewammwe." N'ayimirira n'addayo ewaabwe. Abantu bwe baalaba ekyo ne batya, ne bagulumiza Katonda eyawa abantu obuyinza obwenkana awo. Awo Yesu bwe yava mu kifo ekyo n'alaba omuntu ayitibwa Matayo ng'atudde we basololeza omusolo, n'amugamba nti, "Yitanga nange." Matayo n'asituka n'amugoberera. Awo lwatuuka Yesu bwe yali mu nnyumba ng'atudde okulya, abasolooza b'omusolo bangi n'aboonoonyi ne bajja ne batuula ne Yesu era n'abayigirizwa be okulya. Abafalisaayo bwe baalaba ekyo ne bagamba abayigirizwa ba Yesu nti, "Lwaki omuyigiriza wammwe alira wamu n'abasolooza b'omusolo n'aboonoonyi?" Yesu bwe yawulira n'agamba nti, "Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Naye mugende mwetegereza amakulu g'ekigambo kino nti, ekisa kye njagala so si kitambiro. Abalungi si be najja okuyita wabula aboonoonyi." Awo abayigirizwa ba Yowaane ne bajja eri Yesu ne babuuza nti, "Lwaki ffe n'Abafalisaayo tusiiba emirundi mingi, naye abayigirizwa abo ne batasiiba?" Yesu n'abaddamu nti, "Abayite ku mbaga y'obugole tebayinza kunakuwala ng'awasiza omugole akyali nabo. Naye ekiseera kijja awasiza omugole abaggyibweko, olwo nno balisiiba. Omuntu tatunga mu lugoye lukadde ekiwero kijja ekitannayozebwamu, kubanga kiyuza olugoye ekituli ne kyeyongera obunene. Era omwenge ogw'emizabbibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Naye omwenge ogw'emizabbibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya, byombi lwe bikuumibwa obulungi." Yesu yali akyabagamba ebyo, omukungu omu n'ajja n'amufukaamirira n'agamba nti, "Muwala wange yaakafa, naye kyangu omukwateko anaalamuka." Awo Yesu n'asituka n'agenda naye wamu n'abayigirizwa be. Omukazi yali alwadde ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12. N'ajja emabega wa Yesu n'amukwata ku lukugiro lw'ekyambalo kye, kubanga yagamba mu mutima gwe nti, "Waakiri ne bwe naakwata ku kyambalo kye nja kuwona." Yesu bwe yakyuka n'amulaba n'agamba nti, "Omuwala, guma, owonye olw'okukkiriza kwo." Omukazi n'awona mu kaseera ako. Yesu bwe yatuuka ku nnyumba y'omukungu n'alaba abafuuwa endere n'abantu bangi nga baazirana, n'agamba nti, "Muveewo, omuwala tafudde wabula yeebase." Ne bamusekerera. Abantu bwe baamala okugobebwawo, Yesu n'ayingira n'akwata omuwala ku mukono, omuwala n'ayimirira. Amawulire ago ne gabuna mu nsi eyo yonna. Yesu bwe yava eyo, bamuzibe babiri ne bamugoberera nga baleekaana nga bagamba nti, "Omuzzukulu wa Dawudi, tusaasire!" Yesu bwe yatuuka mu nnyumba, bamuzibe abo ne bajja waali n'ababuuza nti, "Mukkiriza nga nnyinza okukola kino?" Ne bamuddamu nti, "Weewaawo ssebo." Awo n'akwata ku maaso gaabwe n'agamba nti, "Kibakolerwe nga bwe mukkiriza." Amaaso gaabwe ne gazibuka. Yesu n'abakuutira ng'agamba nti, "Temubuulirako muntu n'omu." Naye bo ne bafuluma ne basaasaanya mu nsi eyo yonna amawulire agafa ku Yesu. Abo bwe baali bafuluma
ne wabaawo abamuleetera Kasiru ng'aliko omwoyo omubi. Yesu bwe yamugobaako omwoyo omubi, Kasiru n'ayogera. Abantu ne beewuunya ne bagamba nti, ekiringa kino tekirabikangako mu Isirayiri. naye Abafalisaayo ne bagamba nti, emyoyo emibi agigoba ng'akozesa buyinza bwa mukulu waagyo. Yesu n'ayitayita mu bibuga byonna ne mu byalo, ng'ayigiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, ng'ategeeza abantu amawulire amalungi ag'obwakabaka, era ng'awonya abantu obulwadde bwonna n'obuyongobevu bwonna. Bwe yalaba abantu enkumu n'abakwatirwa ekisa, kubanga baali basobeddwa nga bali ng'endiga ezitalina musumba. N'alyoka agamba abayigirizwa be nti, ebyokukungula bingi naye abakozi be batono. Kale musabe nannyini byakukungula asindike abakozi mu byokukungula bye.